yazifuna yes. President w'ekibiina eky'FDC Amuriat yatukakasa nti yafuna siringi miliyoni 2.8 okuva ewa Mafaali nga zigenda kukola ku ba party agents abaali bagenda kuyamba mu kulondesa enanga president, so nazikozesa mu kkuba eryo, naye ezo Besigye teyazibuuzaako nti waliwo obuzibu, teyazoogerako na wadde. Naffe tetwalaba nsonga lwaki tuzibuuzaako. No, kati zengera okuddamu ebisigadde. Akooye ngenda kubabuulira bino bengenda okubabuulira nti naye ate ekigenda mu maaso tulabanga ekitali kyakutabagana ripooti yammwe temuli kantu. Anti bwe yagaa nti ripooti yaffe enfu teri mu makulu, tugambye nti alina obuyinza okwogera kyayagala, naye dokumenti weeri history abagenda okuwandiika ebyafaayo balitunula mu bino bye tuwandiise, naye byagambye olowooza tebagenda kubiwandiika? Time will come. So situli beeraliikirivu, ffe tulowooza nti omuntu atuyisaamu amaaso bw'aba ayagala akole, naye nze bwe ngenda ewange mukyala wange atampisaamu maaso. Ono lwakide mu Luganda twatugeze mu integrity otegedde gyenva mbwawa mukono bawe kali akantu nakyo tujja kiddamu. Okay, bawe akantu ke baga mu Luganda ndio bawa wasente.